alien skin just akagambo kensobola omuwaayo nti ekintu kyokola kiyinza okukuttira ate omukisa gwoba ofunye oba oliawo oba olina okweyongeramu oba oliawo okussaamu sayansi mu ki kyokola. Twaliwo I used to be called the Minister of Defense. Omanyi ki kyekitegeeza nti oba olina okuba nga mweziri. We used to do things kati byotasobola kukola olaba nga bikulabisa. Talk about the principal himself, his profile. Okitegeera kale no kikulu nnyo mu bulamu buno obw'ensi okuba nga ocalculatinga kikyoyogera nekyokola kubanga enkya leero nina enviiri ku mutwe enkya nyinza okubanga siziina yensonga lwaki walaba saawumula matu seekuba tatu sigamba nti abeekuba tatu babi no naye ekintu ekiri irreversible abantu abamu basaba n'emirimu bajja genda oli ofirwa omulimu olw'okubanga mu buvubuka abo bwali ovubuka ng'oli mu senior 5 senior 6 oli ku kampasi weekuba ttatu wano mu mukono ne weekuba ttatu wano ku bulago ogenda otuule nsaba ku mulimu bagukumme because of the image you bring. Oba oliawo ofunye chance egenda okuyamba obulamu bwo okitegeera nobanga weekuba ttatu waneeno olw'okubanga wali toyagala kumanya nga tosobola gijja nako nga bagamba genda ogijjako tosobola gijjako. So I'm trying to this is what I'm trying to say nti ebintu ebimu saabikola nze nga nze okwekuba ttatu okuwummula amatu oba oliawo ebirala nesibiwona nange nebintwaliramu naye ebiri byosobola okureversinga okitegeera nogamba osobola ogamba hawo mwenge nguvuddeko baaba ngubuuse Katonda nga akuyambye nnyo nga wala gitanakusuula ku kkubo oba tannawooma nnyo kigenze wala oba nga enjayi tennagenda wala oba akakola tekannagenda wala you can always make a reverse, a side face of that, just like Bobi we yasalako enviiri nadda mu kifaananyi. Anyway, sijja kwogera ku Bobi jagamba lwakuba muganda wange, just like kangambe chameleon. Yes, you can say we yasalako enviiri na okitegeera n'enjogera yakyuka neki omuntu aba kyengezako okugezaako okusindika obubaka nti kyokoze leero kiyinza okwonoonera enkya. So alien skin accounting ennyo era ntero kibagamba nti Bayibuli egamba nti bwe nali omuto nakolanga ng'omuto naye bwe nakula nakyusa nenkola ng'omukulu. Age ebiseera ebimu tubegenda ne tubeera mu buvubuka mu age, certain age naye tusumbuwa nnyo etera nnyo osumbuwa abaana b'obuwala ne babuuka n'obulenzi ne bakola ki oluusi bafunye endwadde oluusi future yabwe bagimesinza apo oluusi ki ky'ekintu ekizibu ennyo eri obulamu bw'omuntu also nti olina okubeera careful kiki kyovaamu kyoyogera kiki kyokola kifaananyi ki kyolaga eri abo abakuzadde ne boozadde oba oliawo n'abakulinaanye. Yes, Alien Skin is a very young, lucky, talented man. Yeah, from ghetto. I use the word lucky because Banjo very talented. Tebali known guy. So he is lucky to be talented. Nolensonga eyo nti akabuzemu kubanga bagamba kakiro kamisana tekabulamu ate n'abamwogerera olabanga bangi bajja ne bamwogerera musajja wattu naye yes abantu nno bw'obikula ebintu bye bakola behind the scene bingi ababifula abacriticizing nabo bakola tebali perfect. So bambi naye nga bwavuddeyo kati ne bamanya nti akwajja gwomanye number of people abakwajja. And I'm not saying nti okukwajja kulungi, it's not good. Ntandise ngamba nti kyokoze ki counting nti kijja ku affecting abakulinaanya abakuzaala boozaala ne oba oliawo ne bw'okozesa naye
banji nabo tebali perfect nange siri perfect nawe toli perfect. Programu eno kutusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, misipi, branded stockings, sweaters kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola, Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread, eby'omulembe. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp, kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda, tewunya ate tenunwamu, oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles z'ezinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Obulamu bulungi, nsanyuse era okwogerako nammwe neera. Osirise nnyo, obulamu bugamba butya? Nga sisirika, sitera sirika. Mu Bayibuli Yesu bamugamba gamba abantu basirike. Abagamba bwe banaasirika amayinja gali wogganira waggulu, kati nze bwe nsirika mu ddoboozi lyange mu kamwa ebikolwa byange bikola ki bireekaana oboolyawo. Omuntu waba annyonnyola Banjo man ayinza munnyonnyola ati? A flexible person, a positive person, a kind person, a hard-working person mostly, a loving person, and a disappointed person anyway. Why are you disappointed? Many aspects of life. When nachitandika tetujja kumala kati. Briefly. I'm disappointed in very many aspects of life. Very many people, the changes of, sometimes you expect B and then you get Z. That's a very big range of disappointment. Anyway, that's who Banjo man is. Anyway. Ebiseera ebisinga teba bakunnyonnyola bagamba Banjo man, musician, businessman. Banjo man, musician, stroke businessman, because they consider what brought you first, Wobo era ng'oelaboratinga abantu ab'enjawulo yatandika bwati ne bwati, tebatandikira ku mutwe, kyovala bagamba nti Kinuwa Achebe, son of so, son of gundi, son, you get. Mu Buganda bw'oba olanya tosobola kwetandikirako kweranyako weka ogamba yenze Banjo, mutabani wa gundi, muzzukulu wa gundi, ava mu lujja lwa gundi, things that make up you gwe okubanga oyimiridde. Tosobola gamba nti yenze Banjo, mukwano gwa gundi, kubanga emikwano tegiggwayo naye munnange enganda zo ziggwayo. Abantu abamu bakyerabira nga baselectinga obulamu. Omuganda agamba nti oluganda lukira omukwano oba kaganda katono. In fact olugero lwe nabadde n'akasoma ennaku ezo lugamba kaganda katono kakira omukwano, nti kubanga ko tekaggwawo ate omukwano gusobola okuggwawo anytime. Tugirabye nga giggwawo, ab'emikwano baawukanye oli n'oli, naye oluganda ne bwe mwawukana munnange musigala muli ba Luganda. Oba oliawo sometime someday something pulls you up, oba okuziika oba olumbe oba you get, naye omukwano temusinkana. So bw'ogamba Banjo man, ng'otandikidde Banjo man, a musician, nayimbira emyaka gyali emyaka nga 12.
right from my senior 4 bampitanga Banjo ku ssomero. In fact n'abaana abasinga be nasoma nabo tebamanyi mannya gange matuufu. Bampitanga Banjo man up to now. When Najja Capital yakola business, introducing her to business, even the favors that I got, nti Banjo man kati muyimbi, favors nti kale bagadde kubo ne Banjo yayise okubanga muyimbi. Oba oli awo omuntu nakusonyiwa olw'embeera y'okubanga akumanyi, okitegera omanyi omuntu bw'aba akumanyi kiba kikulu nnyo. So okuyimba kwanyamba nnyo mu music. Stroke businessman. Yes, I'm a businessman. I've done a lot of businesses. Nakola restaurants, nkoze kino, nkoze kiri, ntunze amagi, ntunze. I've done a lot of things in my life. I've done a number of things. So that makes me Banjo man, stroke businessman. Of course. It depends on the maturity, level of maturity, the courage, the experience. Tonsuubira kubanga bwe nalinga omuvubuka nga nina emyaka 18 nga nakayingira music. Kubanga yes, I was too aggressive then. Ne experience ne wisdom gye nalina teyenkanakana na gye nina kati. Nti ebintu ebisinga kati mbikwata with carefulness. Akasente oba oliawo income eyaluli yali ntono okusinga ku yakakati. Ekintu you cannot say, you cannot compare what I'm doing now to what I used to do. That's why kino kitandise okutandika okubika kiri tukirabe mu bintu bingi. Can you in a few months ze tulabyemu Geoffrey Rutaya tajja kunyigira nga nkyogera because this is the reality and it's positive. Je tulabyemu Geoffrey Rutaya mu byobufuzi ne Geoffrey Rutaya oli yali omuyimbi. Gwe tolabanga kino kize kya kaseera buseera. Kabanga kati neki kimenyewo kiri. You get nti waliwo ebintu ebijja nga biri powerful okusinga ku birala oba oliawo n'obuvunaanyizibwa nga bikaringa bwanjawulo. Business ya real estate eri yate? Business ya real estate. It is, I call it the summary of businesses. Nti business ne bwoba okoze sente zyenkana zitya bakubuuza olina ebizimbe bimeka. N'oli ne bw'aba alina adduuka mu kikuubo ng'akola sente nnyingi bamubuuza wazimba wa. Okitegera olina kaki. So abasajja ba business people bagenda okizuula nga assets ezisinga biba bizimbe oba oliawo. N'abagaga be tulabyeko abasinga basudiiru bano bagagga kwagala n'abaani balina bizimbe. Tulabye ne mu bayimbi abo abagamba nti abayimbi nze nsinga oli asinga nga bwe bagamba kiki ekikuleetera okuba ng'osinga. Ekisooka okuparadingibwa bizimbe. So real estates yankizo nnyo. Yesebo. Lwaki wasalawo mu business nyingi z'okoze? Okoze amaduuka, okoze restaurant, business nyingi nnyo z'okoze. N'ogamba kansalawo investing in real estate. Si kusalawo ku investing into real estates. I invest in a number of businesses. Gamba real estates. That is what I promoted because buli muntu akola business ye yenjawulo. Ngezaako ku openinga amaaso gaabo abaali bafaanana nga nze oba bafaanana nga nze oba oliawo abayiyiza akasente nga bwe nakayiya mu music nga nkoze bu concerts obw'enjawulo oba oli akoze kinaafunye kiri nga mbazibula amaaso abalala ge bataagala bazibula nti man, this is where the thing is. You don't want to be seen tomorrow nga failure nti do something ekigenda okuyamba. You get, because in other businesses, and I repeat this, in other businesses, there is this circular form. It is a circle. Ntaddemu nsubudde ntunze nfunyeko akagoba kati nzezeeyo nsubudde ntunze kati watya enkyanga tulina maanyi ago gakola. Watya ng'omwana akubbye byonna nabimalawo. Watya what about? Okitegeera. So real estates bw'oba oyina kw'otaddewo nga kako kaako oba omupangisa akubbye omulala enkyo jjafuna omulala. You get, someone is working for you there
and here you are working for yourself. Okay, oyinza okuba nga otaddemu employees omuntu naye businesses zigwa bulijjo. Wali ettaka li gaining more value every day and every night, you get. So that is why nze ngezaako okuzibula nnyo abantu mu businesses nti abantu baba bakoze akasente kaabwe okawummulizaawa. Kubanga okay, otunda maduuka okuŋŋaanyiza obusente bwo buli ku akawunti ogenda buwummulizaawa. Genda ko mu ttaka lijja kuleeta lijja kutereka akasente ko nga bwe hustling ebirala nga litereka ng'otereka kumira ebyobugagga byo esente zo zikumire mu ttaka ng'ekyobugagga ekisinga okuba ekikulu one at least mu Uganda. Yeah. Music yalimu sente naye music ate tasinga business kubaamu sente. Music is part of a business naye tasinga ate business kufuna kusinga kubanga singa asinga obugagga mu Uganda muyimbi oba singa asinga obugagga mu nsi yonna muyimbi. I'm not saying temuli sente ku discouraging abaana bato bajja mulimu sente, but that's not the end of the world. There is a lot to discover. Kyekiringa okusoma P1 n'obimanya byonna n'obeera fast n'olowooza nti ne bwe banaakussa mu P7 yonna kulembera oba bwonna. No, there is a lot to learn always. Okitegeera nti music mulungi kyali wange music ya nti ayina advantages ez'enjawulo. It makes you feel like a superman, a super being, you get. A super being. Bw'oyita ne bakubiraka Banjo, gundi, yes, n'oteeka kebbango n'ovimba n'ogamba ondabye biki n'ofuna n'abakuggala obiki. You get. But at the end of the day, when you look at the outputs, the returns of music, no tunulamuko ne returns z'oli omulala ate oba oli awo gwasomanga naye jjukira ensi ya competition. Oyinza obutamu erijja munnyo muzeeyi bw'otaba mugezi nnyo. Okitegeera bw'otaba mugezi nnyo kujja music n'oteeka lino saali naye bwe mba mbulira sibulira ba music ba artists bokka mbulira ne bali wadde nga mbeera ne audacity ne authority nti nsobola okubuulira bannange my own mu music, one of my own in music. N'ogenda n'oyogera naye n'oli n'oyogera naye naye oba oli awo bagamba bwe baba babuulira owaabo bwe nga gwe w'omunaku okutuokola ki okunkumula. Kati n'olw'ensonga eyo nabali eri nabo mba mbabuulira gwe oba oli eyo oli mubazi oba oli oli muki oba oli engeri gy'osobola okuterekamu akasenteko kateeke mu ttaka. Yensonga music afuna era abalina ekiroto kya music temukivaamu akuwa erinnya music bw'ofa tofa wenna nti kati fiire bongo lerutaya yaffe emyaka emabeganga n'abasinga tebannazaalibwa naye kaakati bamwogerako lwakuba music we okitegeera usoma naye kuba music go to the studio record your songs naye beera mugezi kubanga music bw'oba toyina luyimba omuntu mulungi yakusekedde. Tubalabyeko bangoba mu nnyumba, tubalabyeko babutaala bwa mmotoka, tubalabyeko bwaki. I'm sorry sigezaako kupininga kintu ku muntu, njagala kusensitizinga muntu ali eyo nti music teyeesigamwa, mpiso teyeesigamwa. We had the giants njogerako before. Twalina Paulo Jobo Kafero, twalina Hamani Basudde, twalina Kasozi Livingstone, twalina abatakyatunda nnyo music waabwe tetumulaba kati. Omusaaki nga busaaki zinooteekako. You get. Nti you are now there but tomorrow you will not be there. It is an obvious case nti mu bulamu buno tewali muntu ali moto, tewali muntu asobola ku monopolizing kintu nagamba kino kyange ngenda kubeerawo lubeerera. No, bw'okuba akayimba nze nayimbanga kati abaliwo tebamanyi nakummanya tebali. In fact that's the reality. N'abaliwo mubuuza oluyimba lwa Banjo luyimba ki
kyokka nga I used to also be nenfuna akasente kange nenkola concert nenkola ki you get now ng'olaba bantu balala ate music w'ennaku zino takyalwako olaba myezi gijo nga oluyimba luvuddeko emyezi gino ate in fact kati n'oluyimba lw'ennaku zino lwafuuse lwa social media amawulire agaggwawo ono akoze bweti lwe luyimba ono akoze bwoti ono akoze bwoti akoze bwoti TikTok. That is social media. Oli kasita akajubisa. You know me city at danger. You know me city at danger. Oli nakajubisa yokera mwali bana onako sijekira that is selling. You get. Ense chuka every day. Ense chuka every day. Ne chuka nayo. That is what I'm saying. Chuka nayo nga tova ku mulembe kubanga bwova ku mulembe muzeyi. Abantu ne mukwano gwajja kulenga ogundi wamulabye nti abantu munanga abantu bagwamu bubi gundi yaggwamu you get don't be that kind of person. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nanyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti no ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti no pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mukaala akali ebbala awo nti no beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe manjagala simbawo muddo kisoboka n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti no system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.